Essaawa 9:05 amanya yenze Kingfa. Eno video njikoze simanyi oba nafuna obwenkanya oba sibufune. Alien Skin ne basajja be bansanze ku show ali tojjo nga nakava okuyimba bwenti ne bankuba kuno okutu wano ndowooza olabe wazimbye. Okutu kwange tekuwulira kubadde kuvaamu omusaayi era kukyavaamu omusaayi. Embeera gye ndimu essaawa zino nkeera mu ddwaliro omutwe gunnuma simanyi oba omusaayi gufulumya ekimala bakubye ku mutwe okusinga. Mukama wannyamba, Mukama nsaba nnyambe nfune obwenkanya ombulire ekinkubizza. Alien Skin n'abantu be bansanze ku kivulu kya Tojjo ne bankuba. Amanya yenze Kingfa. My brother, nsobola okuba nga ku mutima nkaaba, musobola okuba nga munkubye, munsanze ndi bwomo ne kyali wange Jaffa mumukubye bubi nnyo, babuyo omukuba mukubye. Bro, kulinnya lya mmange Zaituni n'amatovu mpozi nga munzise. Alien Skin mpozi ng'ogenda kunzita. Mpozi ng'ogenda kunzita. Bwabanga okwogerako nti oli musajja mubi kyekinkubya ogenda kunzita. Ogenda kunzita bro. Mbadde ntuuka naye okundaba mujazi. Ogenda kunzita. Ogenda kunzita. Munkubye ne munjasa eardrum. Sina kyembakoze. Musabo nakwogerako. Gwani atayogerwako n'ensi yiyo. Enensi yiyo. Bro, mpozi ng'ogenda kunzita. Muyiza kibuno bwe bakuwadde. Mpozi ng'ogenda kunzita. Ogenda nga mukuba buli omu. Lwaki mukola ekintu ekyo? This is Uganda police. Babadde we bantaasizza. If I don't get justice, bwesifuna bwenkanya Ugandan government, mugenda beera babi nnyo. Alien Skin sigwe Katonda. Essaawa zino simanyi ziri mmeka ekinkwesa video